mu kusaba onako lw'ejjo nga basabira abagenzi babadde Lubaga ku kanisa abantu bazze mwebale kubanga mwabaddeyo ekyo kizaamu amaanyi omanyi abayi ekisinga okwawula societies zonna ebintu binga bino omuyitirwa abantu abamu ne batakola ki batajja so ekyokubiri at least walabyemu ku faces ogamba nti bano bazze family eno yazze anjagala okubaza ekirala families zaabo abavibwako abantu ababaddewo in attendance ekyo kyabadde kirungi nnyo era ndowooza women obukyange ekomawo mu office eno ne bagamba nti bajja teeka okulonda ebikozi bite byonna ebiri awo bagezezzaako okubeera abakulembeze omanye ebiseera ebimu ng'wadde ng'olina abagamba tuviire woba okyalina omukisa ogusaavinga sooka ove kuba kugamba nti vaawo serving because all we are looking for is service waliwo ayinza okuba nga teyakutegeera bulungi naye woba okyalina omukisa okubeera mu office serving so team ya Cindy njagala okubebaza okubeera nga balina ebintu bye bachampioninze nga bo nga babikulembeddemu ekibaweesa omukisa okubeera mu bukulembeze olaba nga there is value mu bukulembeze bwabwe n'abalabe wa Lady Grace bakola ekintu ng'olaba yes woman oyo soji recognizing that woman weeri wano mu kusaba soji recognizing ebera bingi kati tugendeko ne mubikwatwako corporate mu bitandikeko kirungi then okwogera kwaba ababuulidde Father Kibi yabuulidde Dr. Bishop Semogerere yabaddewo actually kyabadde kirungi kubanga buli omu yadde takirowooza ko nti ayinza okubeerawo nga yakamala okufuna palium yabaddewo Father Kibi n'abuulira awo naye nze kyendowooza mu bino bina nga tujjukira abafudde omanyi enfa y'aba entertainers okufa kwaffe kuno nti alwadde n'akola ki mulimu ebyo lessons nnyingi nnyo so mu lunaku nga twefumiitiriza ku bannaffe abafudde twefumiitirize ne ku ngeri gye bagendamu tukendeeza oba twewala enfa eyo wabeewo ekyokuyiga kubanga waliwo abantu abagamba nti gundi yafa yatuluma naye yalina okufa kibi nnyo okuteeka ku mwana w'abantu ogamba nti yali alina okufa oba kale tetwewuunyiza bwafudde bwatyo n'otukatayi n'ogamba mwana yatuttira gundi naye ate era ne bw'atandi mu ssomolala yandimusse oba okitegeera n'agamba gundi yafa kabenje naye yali alina okufa kuba tubadde bannange tukiraba abadde anywanga ati n'avuga emmotoka so ndowooza lunaku lina kuba lwakwefumiitiriza ku bintu ebimu okendeeza ebiragalalagala okendeeza omwenge buli kimu twefumiitirize tuleme kujja buzi kusaba kubajjukira naye naffe ffennyini lubenga lunaku lwakuddamu ku recharginga kwejjukiza kugamba nti mbadde nnyodde nnyo enjaga kangikendeezeeko kubanga gundi teyandivuddewo singa teyali njega kubanga at the end of the day bino byonna tubyogerako naye ebiseera ebisinga ffe tumanyi ebyatta baganda baffe tubimanyi mu mutima gwaffe tubimanyi era ne tubeereyo mu busonda tugamba naye baaba musajja yagenda naye yali akola kino so nze ndowooza lube lunaku lwakwefumiitiriza onaku n'okeera n'oziika muzaddewo nga yalwala obulwadde wamujjanjabako obulwadde obwamukenenya tomanyi bweyabufuna naye ffenna komoni we gye tumanyi iza kubanga owegatta nono n'oli n'okola ekintu kimujja nnyini n'abakola okubiri ne bagamba ne banne lwaki abaana nze mbawulire oli n'agamba naye gwe oyagala kufa nga taata oyagala kufa nga maama so lubenga lunaku lwakwefumiitiriza n'okwejjukiza kwebyo ebibaddewo tusobole maybe okufa kw'omuntu yenna gy'ali yes okufa ku katonda ya nteekateeka za katonda naye kwandibadde nga buli because it hits hard kwandibadde kuba mu kyakuyiga Dr. Ino yasange nga tuteeko bakwano bange ku lunch of course kwaliko baby mama Pius ne Primo nga bali so broken n'agamba natusangayo naye ekintu kyasanga agamba kituufu kyaddamu kuvuga speed aba okitegeera so zino balance wadinga tu ojjukira ino gundi Pius afudde nino ojjuka n'agamba ye kenyini n'agamba yabeera ye mbongo bwe ng'ali ku highway ng'avuga nga teri mmotoka emuyisa he was telling us this tabamanyi bali ku kkubo naye ng'ali in competition nabo naganga naye nabo tebamanyi nti in competition naye nga nze ngambe yejja tempisa nagamba sitakiddamu so yafuna ekyokuyiga ku muganda gwe yaziika jjojuzi wano kale soko twabaddeyo
nsiimye nnyo nga sinagenda kwogera kintu kyonna. Nsiimye nnyo abategesi bonna buli yatadde omukono mu kintu kino. Tukyagadde nnyo era nandibasabye Mukama bateremu obwangu babe nti buli mwaka ekintu kino kigira kibeerawo. Kyagadde nnyo kubanga nange kinkwatako nnyo olw'okuba omu ku babadde basabira omwana wange yazaawako. Naye ate omwana wange nze sizze kungubaga, nzize kwebaza Katonda kuba Katonda yabba omwana wange emyaka 24 ne mulabako omuntu. Bw'otunula emabega olabayo abalala mwezi gumu, myezi 6, myaka 10 ng'omwana agizeeki. Kale nkyebaliza Katonda kuba nti yamumpa emyaka 24 era kinsanyusizza nnyo okuba n'olwaleero nkomyewo okusabira bonna awamu. Yes. Maama we n'abantu bange bonna abava ku maaso nga taata wange baganda bange bannyinaze bonna ne bajjajja bonna. Ekyokusabira abantu bano kye bataddewo okusabira abayimbi abatugendako ne Bannakatemba okyogerako kinsanyusizza ddala kuba nze natandika okukola ekyo tubadde nga tusabira Moses n'abantu bange abafamire yange n'abalala bonna basaba naye nga kibadde tekiri mu lujjudde nnyo nga kino kyebakoledde. Olunaku luno olwogerako ki era ki ekikugira mu memorezo? Buli muyimbi, buli comedian, buli alina art tusinkanye wano tusabira baganda baffe abafa. Ekiba kirungi tubasabira kuba bambi tubamisinga ate naffe gye balaga naffe gye tulaga, so tulina okubasabira osanga batutegekera gye tulaga nga kyekyo. Moment kyene ekujjukiza ki? Moment eno ekujjukiza ki? Moment eyokola ki? Eno ey'okubanga tujjukira ku baganda baffe abatuleseewo. Nzijjukiza era of course baganda baffe abafudde, AK47, rest in peace, radio, rest in peace. Bangi abafudde, dance ku mapeesa, tufiiddwa abantu bangi nnyo, so moment eno nungi nnyo kyenyinza okugamba okujja ne tubajjukira. Lunaku lulungi nnyo kubanga tujjukira baganda baffe abatufaako betakyasobola kubeera nabo oba batakyasobola kwesabira ate nga eba highlightinga ne batuwa omukisa ogw'enjawulo tusabira ng'abayimbi. Kirungi nnyo kuba naffe tujja tuuka nga twetaaga abannaffe abalala otusabira sooner or later, so it's very special mu ggwanga. Kituwafuula abantu ab'omuwendo, kitufuula abantu ab'ekitiibwa era kitufuula abantu abaagalwa era kigendere ddala mu maaso. Nze nkiwagira buli lwe batulinaanya kumpi ne Katonda. Baganda ba radio mwebale kulabirira maama mwebale nnyo mwebalire ddala bambi alabika bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala kirungi ekyo. Kale kaakati bannaye twagala okubaddamu bajjukiza etteeka lya computer misuse.